agent candidate Mugisha Muntu tubadde ne meeting ne Electoral Commission leero fe ensonga yaffe badde ku mateeka ebbanga ttono nnyo abe security abamaje mukyala na Reiso n'omwami omulala bavayo ne bategeeza abantu tuwomala okulonda va ku polling station ne Electoral Commission chairman naye ne tulaba nga naye ayogera confirming kiri so fero tuzze n'amateeka kikyegogera etteeka gundi Presidential Act section 31 subsection 4 egamba nti omuntu yenna nga amaze okulonda asobola okuddawa ebweru wa polling station eyogera meters 2 okuva ku desk eya presiding officer asobola okuyimirirawo oba asobola okutuula so kati fe yebadde ensonga ffe nga tubabuuza biri byonna bye mwogera biva ne bagamba nti olaba ne tubagaa nedda okulaba tulaba naye mmwe bye mubadde mwogera bulijjo ne poliisi ekootinga amateeka bagaa kino bakigaana lwa mateeka kati etteeka lino lyogera kino ebitongole bya gavumenti nga poliisi byetaba nte mu kuwagira candidate omu nga nte ebibiina tebikirizibwa ebitongole bya gavumenti oba abasirikale tebakkirizibwa kwetaba mu kalulu. Ekisinze okuneewuunyisa ennyo ye mukulu Ande Mwesigwa bwe tumukunyizza ennyo ne tumubuuza Frank Mwesigwa bwe tumukunyizza ennyo lwaki emmotoka za poliisi zeetaba mu kusomba abawagizi ba NRM n'atuddamu nga n'okubalaata abalaata nti poliisi bakazi baabwe nabo balina ebibiina bye bakola ki bye bawagira era y'ensonga lwaki emmotoka za poliisi zisomba abawagizi ba NRM zibatwale kulale zaki za NRM. Ate tukanyiza ku ensonga ezimu ekisooka tukanyiza nti campaign zijja kubanga zikoma ssaawa 12 ekyokubiri ba agents ba candidates tubabuulire nti babuulire ba candidates bwe batambula mu makubo baleke kuyisa ebivulu babeere nga ba candidates basobola kukuubira ku bantu nga bayitabo naye ekyokuyita abantu tumuje tutambule wamu ekyo tukikanyizako nti bababuulire venue gye balaga then bajja kubasanga eyo babawe message. So nsuubira nti eno meeting ejja kutuyambako okulaba nti ffe ne candidates abeesimbewo na agents tukolera wamu kulaba nti season ene esigadde zono weeks esigadde zibeere peaceful nnyo. Mpulidde abakulu babagamba ebisinga bya bulimba si bye tukanyizaako. In fact tetukanyiza ku kintu kyonna kyonna ekiri awo kubanga ffe tuzze wano okubagamba nti bagoberere amateeka n'okusaba akakiiko k'ebyokulonda okubeera fully in charge of the election kubanga akakiiko k'ebyokulonda ke kamanaging elections zino ke kasetinga guidelines n'ebirala bwe bityo. Ensonga enkulu gye tubadde tubagamba nti etteeka lirina okubanga lyapplyinga oba bw'oba nga wakuyimirira mu tteeka okuyisa ebiragiro oba okukwasisa amateeka kirina okubeera ng'okikola mu ngeri eri fair eri equitable eri abantu bonna bonna. Era mubalabe aba poliisi tubadde tubabuuza lwaki NRM yekola processions nga tebagigambako. Buli wamu muli bannamawulire buli webagenda bakola processions ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo era ekyo ekibuuzo tukyakibabuuza kubanga era bavayo ne bagamba nti processions teziri allowed tezikirizibwa naye ate nga NRM esobola okukola processions mu districts 5 mulundi gumu nga poliisi n'amagye bibakuuma. Ffe waffe babeera bakuba amasasi tiyagasi bamenya abantu amagulu n'ebirala bwe bityo. So ensonga etugiremeddeko nnyo era ne tugamba nti meeting eno gye tubadde tuzeemu si yakukola amateeka kubanga wano olukiiko luno tubadde terusobola kukola amateeka amapya. Etteeka likkiriza processions naye kye balina okukola kwe kuzirregulatinga so si kuziyimiriza. Tosobola kugamba ng'ekitiibwa Katikkiro gye buvuddeko n'agamba nti rallies oba political campaigns si kugenda mu kyaki. Abantu babeera excited naddala president waffe buli wagenda mulaba abantu bavaayo mu mitwalo nga baagala kumulabako okumuwubirako. Tosobola kugamba nti tatambulire emmotoka ng'atuddeeyo wansi nga tebasobola mulaba n'ebirala bwe bityo. So ekyo tetusobola kukaanya nakyo era tubagambye nti bagoberere amateeka ba implementing etteeka baleme okubeera nga bo bavaayo okukola amateeka amapya. Ekwata ku mbeera eya poliisi oba abantu abagenda bakubagana mu rallies kubanga FDC tubadde ne concerned we twali ehoima twalumbibwa abantu babiri asooka ye police owokubiri ye NUP. We twatuuka side z'Ebutebo ate ne tulumbibwa aba NUP era abantu baffe ne bakosebwa.
we twatuuse era olwajjo wano ekyaddondo abanuupu era ne batulumba abamu ne babakuba ne bakosebwa twali saidi z'ebusoga saidi z'ebuyende NRM netulumba era abantu ne bakola ki ne bakubibwa so olwaleero ensonga etugireese mu maaso g'akakiiko k'ebyokulonda tukakasenga ebibiina we babisazeewo tulwane tufuneyo olunaku nga lwakwekuba kwegamba ekigendererwa kyaffe kiri nti what is the way forward kati tutambule tutya twewale tutya kubanga ebintu bino abantu bwe babiraba mu mativi gaffe ku mikutu gy'amawulire kibaleetera okweraliikirira bannansi beeraliikirira batya bagamba bannange kati ebyobululu bwe bityo bwe bifusse we tunaatuukira lunaku lw'okulonda ensi neebeera mu mbeera ki kati naffe ne tugamba nti aba candidates abawagizi baabwe aba agents ab'ebitongole by'okwerinda ffenna tubeere n'obuvunaanyizibwa ffenna tubeere bakkakamu ffenna tubeere n'omwoyo ogugamba naye kino kyengenda okukola kino kyengenda okwogera kizimba eggwanga kireeta emirembe oba kitabangula emirembe singa ffenna tubeera n'endowooza eyo nti ekintu kyenjaga wadde nze kingasa wadde nkifunamu naye bwe njogera ekigambo kino kigenda kuleeta emirembe oba kigenda kutabangula emirembe giriwo kati mu ggwanga naye abantu bonna ababadde mu lukiiko era bakanyiza era bakkiriza nti tetusobola kweyongera okutambula nga bwe tubadde tutambula ne tuleetawo akacyankalano okweraliikirira okuyiwa omusaayi ne tugamba ba candidates twagaana akakiiko k'ebyokulonda twafulumya biki ebirina okugobererwa nga candidate akola campaigns lwaki tuweewala okusikiriza abantu ne bakwegattako bw'oba ova ekewuwo ogenda n'abantu batono bw'omanyi nti bantu bwe bagenda kubeera mu tiimu yange tugenda nayo egindi n'egindi okuba campaign naye ogenda kukkakana genda kutuuka omukubo n'osanga ekibinja ky'abantu bakweyunzeeko nalwekyo ntubagamba ti bacandidates balina obuvunaanyizibwa okukola kyonna ekisoboka obutakkiriza abantu kubeeyungako naye kakati bw'onoogenda mu kifo n'osanga abantu nga bakulinze bakubireko kajambo babuuzeeko ekyo tetukiganye naye buukiriza abantu bano atukugwegattako mwazze muli bantu 50 oba 80 ogenda okukkakana mufuuse bantu 15 bantu ba bodaboda bantu baddukira ekyogamba nti abantu baddeyo waka nga bamaze okuba kalulu yes omu mateeka etteeka ligamba nti omulonzi yenna bw'aba amaze okuba kalulu akkirizibwa okuyimirira kumpi ne polling station mita 20 kuva ku meeza eri Benson weebeera naye nitugambe ekintu ekiwadde kikirizibwa mu mateeka naye bw'okiteeka mu nkola eriwo kati mu mbeera eriwo kati n'osanga ebifo bimu mu Kampala biri mu polling stations zaffe ziri mu bifo bufunda kati bw'okkiriza abantu nga 600 okubeera ku kifo kyekimu kitegeeza nti bajja kwesanga nti basemberedde ddala wali abantu bwe bakubira kalulu omuntu ne basobola n'okulaba kulengera mu beseni ani bwakubira kalulu naye ffe ne tubagamba nti waliwo polling stations nga Kawempe Mbuzi Primary School waliwo polling station 13 ku kifo kyekimu kati bw'obalamu abantu 600 buli polling station bwe baneekunganya ku kifo ekyo n'obeera n'abantu 7 nga mu kifo kimu ani anaakuuma emirembe onookakasa otya nti abantu bano tebagenda kukyankalana batandika okubagana batandika okulwa nga bwe tugize tukiraba tewandinnyambyeko naye kangezeeko mu Luganda okusookera ddala njagala kusiima bannayuganda bonna n'abakulu bonna abakola mu Electoral Commission abakuumi b'eddembe bonna n'abeesimbyewo bonna okutwaliriza wamu abatusobozesezza okutuuka we tutuuse
mu electoral process eno gye tuliko, naye njagadde okwongerako okugamba nti awamu tufunye okukolagana okulungi, naye waliwo awalala we tutafunye okukolagana okulungi okusingira ddala ku political party eya National Unity Platform, era ndowooza abantu bagenze bakiraba. Waliwo mu bitundu ebirala nga tuwalizibwa okukozesa ate ebikozesebwa ebirala bye tutatandika nabyo. Ndowooza abantu balabyeko nga tukozesaako tear gas, naye mu kusooka tetwagikozesa kulw'okuba abantu baali bakola ki, bakolagana bulungi naffe. Naye n'ekirala tetwabikozesa kulw'okuba abantu abasirikale bagezaako mu luzungu tukiyita restraint, okugezaako mwandinyambyeko akagambo ako ne mukambuulira, okwekomako, okulaba nti waliwo obutebenkevu. Naye ate obutebenkevu tekitegeeza nti ate wabeerewo abasosonkereza obudde bwonna nti ate nga security etunula. Kiba kitegeeza awo waliwo abamenya amateeka naye ate security ebatunuulira butunuulizi. Neweesanga nga obudde bwatuuka ne tugamba nti waliwo ebintu abantu be balina okukola ki, okugondera. N'olwekyo si kugamba nti twali twagadde okukozesa nga tear gas, naye ate njagala abantu bakitegeere nti tear gas eri mu mateeka, n'ebirala byonna biri mu mateeka, naye kibeera kirungi kulw'okuba nga bwe nagambye nti obululu buno tubukolera mu ddembe, si mu kulwana. N'olwekyo njagadde ekyo nkikakasiza abantu baffe. Wabaddewo ebikolwa ng'okuvuga bubi mu makubo, okusooka nga tukkiriziganyizza wawe tugenda okuyita, wawe tugeerali wegenda okubeera, ate ne weesanga nga abamu tebagoberera ekintu kye tuba tumaze okwekkaanyaako. Ne weesanga we tufunye obutategeeragana. Waliwo kulw'okuba kambawena ekirala ekyokulabirako, Electoral Commission yateekawo etteeka nti campaigns zirina obutasukka ssaawa 12, naye ate ogenda okwesanga waliwo azze zimaze okutuuka ssaawa 12 agamba njagala kutandika raale. Ne tugamba nedda, awo oba okoze eki oba togoberedde mateeka. Waliwo ekintu kye tuyita procession oba bakiyita batya, okuyisa ebivulu. Ebyo nabyo twagamba tebikkirizibwa, naye ate waliwo abalala ogenda okulaba nga bayisa ebivulu. Kati ekyo kiba tekikola bulungi mu nteekateeka yaffe, kulw'okuba enteekateeka tulina okugikkaanyaako, tufune aba security abamala, tulabe nti ebitundu byaffe bisigadde mu ddembe. Kansuubire Oluganda ndwogeramu bulungiko. Ebirala byenjogeddeko ndowooza ffenna tukiraba. Emmotoka waliwo amateeka g'emmotoka engeri gye tuzikozesaamu, naye ogenda kwesanga abantu balinnye waggulu bajjudde. Naye tujjukire twakafiirwa abantu baffe mirundi mingi, naye mu myaka giri egyayita waaliwo ndowooza mujjukira bulungi abaaliwo. Waliwo accident yali nga tonaba kutuuka bwayise mu budde bwa campaign, yatta abantu bangi obudde bwa Hajji alagidde. Tetujja kukuuma ebintu ng'ebyo bisooka okubeerawo ate tutandika okwejjusa.
n'olwekyo tukubiriza abantu baffe tugoberere amateeka ku lw'okuba amateeka tegavaawo bwe tubanga tuli mu budde buno bwa kampeyini, era amateeka kati geetaagisa n'okusingira ddala ku lw'okuba tuba tuleese abantu bangi mu bitundu. Ekirala wabaddewo emabega eyo okukuba abantu ba security amayinja n'okuboogerera obubi obudde bwonna. Naffe mu kulaba kwaffe fe okubeerawo ye condition esobozesa rallies ezo okugenda mu maaso, naye kati bwe tutakolagana bulungi naffe tekitusanyusa. N'olwekyo tukubiriza abantu baffe balabe nti tukolaganira wamu bulungi, tugende mu maaso. Tusigazizza ennaku ntono, mwezi gumu n'obunaku obulala obugwamu. Buno tebujja kutwonoonera kye tuliko, okujjako nga waliwo abaagala okukikola nga bakigenderedde. Naye bwe wabanga tewaliiwo abantu abaagala okukikola nga bakigenderedde, nze ndi mukakafu, nina obukakafu nti kino tugenda kikola. Naye ekikulu nti amateeka tuli beeteefuteefu okulaba nti gagobererwa, ate nga gagobererwa mu butuufu bwago. Bwe tuba tukola activities zino eza campaign, tujjukire nti waliwo n'abantu abalala abalina ebibakola ebirala, nabo tubaleke bakole ki? Babikole nga naffe tugenda mu maaso ne campaign zino. Waliwo ebibaddewo emabega okusinga ddala okutandika mu mwezi gwa October. Nayogeddeko erira abawagizi ba Nuupu bwe bakuba abantu ne bonoona n'emmotoka ya poliisi. Olulala waliwo we bakuba omuntu waffe ye Karamoja mu Abimu district, ne bamukola bubi paka yatuukira mu ddwaliro n'amalayo ennaku nyingi. N'ebirala ebibadde Kawempe, Kayunga. Kikulu nnyo, njagala abantu baffe bakitegeere, ekyasookera ddala okuleeta ekizibu kyali okwagala okukampeininga ku budde nga buyiseewo. Ekyo kimu. N'ekirala okusosonkereza aba security kyayitirira nnyo. Ate nekyenagambye processions zino, processions ziba zituleetera okutaataaganya ebitundu bingi, era twakkaanya nti processions zino tuziwere zireme okubeerawo. Naye tulaba abamu ku bakampeininga ate mu kifo ky'okuziiza bagenda mu maaso n'okuyita abantu nga tebanabana kutuuka ku raale, ne wesanga nga layini ejjudde, oluguudo lwonna luweddewo, kozi n'okutuuka ku mabbali g'oluguudo n'okusemberayo. Ndowooza ebyo si bituufu. Ffenna tukolere wamu tulabe nti ebiruubirirwa byaffe byonna tubifuna mu butuufu, tusobozese abantu baffe okukozesa constitutional right yaabwe gye balina, bawulirize abeesimbyeyo kye bagamba, obudde bw'okulonda butuuke, balonde omuntu gwe baagala. Njagala okuddamu okubakakasa nti ffe nga security tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti amateeka gagobererwa. Tujja kukola kyonna kye tusobola okulaba nti abantu baffe tebakoseddwa. Naye ate n'abantu baffe tubasaba nti ffe okubakuuma obulungi
nabo balina okutuyamba mu mpisa sikugamba nti ate kibeera kya saidi emu okukola ki okulaba nti obutebenkevu bubeerawo. Ndowooza munzikirize nkome wano mu Luganda naye